Chovula banvudeyo nembuuza waliwo teeka eritukwata mu Uganda singa ojja oli nagamba nti nno njagala kujja ku interview n'omugamba nti saagala waliyo omusango era bwe guba teguliyo. Ntwala omukisa okutegeeza bwana Hadijja Kigozi. You see bulijjo manyi nti we are friends. Social media friends. Omanyize Katonda yankola bubi. Internet oba social media friends. Newe mba sikulabangako. Nkuvaliwinga, that is one. Two, sisobola kukuba bobera chali wange. Ne bwokola ekibi ekyenkana wa. Because nyina wano omukazi, oba omuwala, oba omukyala mukuwemula kayingo. Ayogera ebikankana ebiringo omuliro. Naye sikulangayo yadde video neji ng'emwogerako. Why? Tuli ba mikwano ze kyendowooza yayinza oba alowooza kirala, but we are good friends. Ku internet wadde tetwerabangako. So kati nze mbuuza bantu mmwe bana mmwe aba TikTok, ba YouTuber, sima ba Facebook, ba WhatsApp, mwenanga osobola kiyita mubeerako ddina emikwano. Nti ono kyali wange nsobola omuterawo omugongo. Ono kyali wange sisobola mukuba. I'm sorry, gundi yekyankalanya. Kyabagamba. Simu n'ekyankalana. Oba ani andoze simanyi. Mwe mubeerako ddine bakyali bammwe. Be mugamba nti ono nja kugwa naye. Ono naye kubeera kutema muti nga tuliko babiri. Sigenda gumulekako. Tugenda kugwa abantu bameka. Omuwala ono oba omukazi ono, I'm sorry to say, you see nze ndwawo nnyo okwogera ebintu ebibadde wakati waffe n'omuntu. Like if I talk to someone nga ekintu kibadde nga business eri wakati wange n'omuntu, I don't come out nembyogerako. Not until oli wandaga nti musiru nnyo. And abantu abamu beetaaga n'obalaga nti oli musiru nnyo. Kuba baba balowooza be basinga obusiru. Just tusalawo obusazi twakula. Ebintu ebimu ne tusirika. We don't talk about everything that happens in our life. Tetubyogera. Naye omuwala ono yatandika okumperereza. Nga nkyaliwa Dubai. Buli kaseera ngamba nzija njagala tukole interview kuba malaya. Njagala interview kuba n'ababba ssente z'abantu. Njagala interview. Byonna n'abyogera. Naye mpaka kati tatuukanga. Ye buli kaseera abajja. I'm coming this month. I'm coming next month. Oba ticket ye yabaaki. Oba visa ye yetafuluma. I don't know. And that is none of my business. Ne bwe nakomawo wano wasigala omperereza. Nga tova mu kaboksi kange. You're very lucky. Nti nze siina maalo gavaayo kwogera bye twayogera manya kubiraga wano. But chat nkyagirina. Ne audio nkyazirina. Byonna bye wali oyagala nkolere wali obimanyi. Era nakugamba please tebigenda kukola not until you feel ABCD. Bye nakugamba obimanyi bulungi. Naye interview yagana nakugamba let's stay friends to keeping that friendship ya social media. I don't know you, you don't know me, but we are Facebook friends, WhatsApp friends, social media friends. Naye kati wagenzo labanga tekimala. We nakuma interview. Ate n'ogenda ombukira n'onvumira kachana akalala k'omuvubukone yalemu obulamu. Eno message njagala ngisindikire buli YouTuber. Buli alina ka TikTok account, akina simanya Facebook. Please, si buli muntu nti wakuzanyirako. That is one. I want to be very open with you people. Abantu bangi bali mu inbox yange bagala interview. Ba YouTuber bangi basige, I'm not going to mention anyone's name. Because that is not me. Nze I'm past that. Agamalo agokuvaino gaba gundi yankoze bwati ne gundi not until oli wanumba. Kati ono mwala nali manya ina amagezi. Ne bwe namuma simanya bajita batya bwe namuma interview yagufuula lutalo. And you go wanumba. Nze sikerangako ne inboxing. It is you who inboxed me first. Ngachali na Dubai. Ne bwe nakuma wano nomperereza. Nze siri level ya lunch na transport. Eyo level sijirimu. Nakugamba please funa abantu abali level ya transport ne lunch abo bajja kola interview. But me I'm past that. I'm very busy guy. Ndi busy nnyo to the extent nti sina na budde bwange. Katolaba sina budde bwange. Obubwombu jewa. When you pay me I can get your time. Nze sina interview ya bwerere. Nze sekola ko lugambo kukerezia. Abantu abalina YouTube ezamanyi bali mu inbox yange. Some of them they call me direct. Siri geza kwesoma, siri mugeza kubalabisa era kusigenda kwogera manya gamwe. Because ono yagezeza ko kunti ko lugalo mu nyindo. Nze ate nze myamwe no nonsense person. Sagala muntu amanyira.
Mosose ngamba den kuita chali wange ate no yagala okumanyira nkuteeka woyina okujja please Hadijja Kigozi sagala obere sagala mutima gwo guddugalenga kalayo eyoku mubiri oba ntegerekese bulungi please make sure oba lwana nnyo omutima gwo gubere separate ne kalayo eyoku mubiri you're very dark so make sure omutima gwo teguli dark tobeera nankwe omuntu wakumme ekintu please mwesonyiwe interview te yali yampaka wali togenda kunsasula I told you to pay some little amount of money I told you to give me fuel wagana nze sina ngeri gye nvuga motoka yange tomanyi gye nsula bwe mansula Masaka andi abantu bangi bazenga bagala okumpa business but the first thing chembagamba give me fuel please nze sinonya mataala kamera nange njine la gye nkozesezza why do you think eyo yanjawulo ate omuntu wakwa simanya interview goloza interview egenda kumpa sente meka ku YouTube please bobo kimanyi YouTube ya interview yange tegenda kuwa sente endeka nze sina kunonya I'm not these small boys bemuyita ne mugamba jankuwe emitwale 3 ne lanchi simanya nku ompe interview I'm past that akatono kenfuna kamala because I know how to make money ekyo badde tokimanyi era nakigamba na buli muntu yenna abadde agala okumpa interview eyekerezia sijirina nze sekola ko lugambo kubwerere you're supposed to pay for my lugambo ani aswalira ku kerezia bwe nkugamba nti nali njoza to inoseka kubwerere nze byo sibikola naye wavuddeyo ozize ka channel ko muyayo omulala otandise owendeza bi message ebyekisiru mbirabye please toddamu kummanyira don't you ever inbox me ate Katonda akuyambe tonziramu because ngezezaako okujjanga someone who's a little bit polished saagala bwe mba nakuma interview najikuma wali toyina sente please nze sina interview ya kerezia nze nkwe interview gogende ka YouTube bakuwe sente nze nfunira muwa goloza najja kusiba bugwa bwangato oboloza njagala nya amataala waliwo guy bambi is a very nice guy is a boy oba guy simanyi yajja nga ina ne offer jampadde agala nyingire mu entertainment business kati ng'ekivulu ekya sahawe ekyabaddewo nga bampa bwi pass nyingira buyingizi nga munnamawulire nenkola analysis sesoma I'm not going to say this person because ye yantuukirira mu buntu era bye twayogera twabyogera ne bye twakanyako twabikanyako and we are still talking about kye twakanyako you see some of us to take away mitendere gitufuga fete tuli bakubiba buloka nze sikala katangege nti ojja kungwira ku street ongweko ngambe kwate jambi agenda okala katengege I'm past that eno social media go setting a pace engeri abantu gye balina okutwalamu bobo yagala abantu kutwala serious you have to be serious so likugwako lwakuba agenda kuwa kagigi nagamba jango nangire biki nokera kumacha tebakwadde transport temuina ndagano gye mukoze notandika okulanga simply because you're excited boss some of us tetuya ku internet nti bwetabeera ko tetugenda kulya tugikozesa business ye tujja mu sente so sigwe kuveri kulowooza nti wenakuma interview mbukire boss saagala kummanyira andi nali nebuuza lwaki omuwala ono omulungi ayina figa bwete ennungi lwaki abantu tebamwagala nali sikimanyi goloza sina byenyinza kwogerako ebyo kwogerako nina bingi because abantu boogera ebintu bingi about you neze nsirika nga manyi oli kyali wange baana mwe munaabaako dino omukwano because mwagala likes mwagala sharing simanyi ne comments ne viewership mufune sente n'obuukira n'omuntu gwoyita kyaliwo I thought you're my friend nebwe nakuma interview lwafuuka lutalo please you have your sisters you have your brothers you have your family genda otuuze baganda bo bakwe interview ejja kukola nze bwe sikuwa sinti enseebe ekomi nga nze kennyini nze nakugamba deleting messages wampeereza was deleting but I still have them please saagala kamanyiro don't provoke me nze simanyirwa because I'm past bomanyira era tokiddamu